Tuchikole nera 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 timama nera internet wadde yechaze waliwo ya back at it eno ye session eri ya nope kati yewedde kati tuyingidde wano ku 6ix9ine ghetto kids hyper kids tugende maso naye nkugamba nti Iculi nera 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 Iculi tuchikole nera 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 waliwo tusosi tuvudde owulidde lugolobi ne tukwesiga omuvubuka omutono otandikira mu kubba amabaati kati wasuze mu komera minister in finance ne bakuwa mu finance n'osigala n'omululu ogubba lugolobi bakusibe era Museveni abantu basiba minister babe baba mu court ate no baleka kuba minister Museveni ajja kuba weekubyeje lugolobyo ino mugoba because that's a bad sign okuwa totya amabati no tewagawa amasomero wagateka ku biyumba bya mbuzi ate ne bakubuuza ate no galawo gate ate no bijjako lugolobi bakusibye minister shame upon you kati Museveni walonda abantu abakulunga mugana lugolobi mvubuka muto ali mu finance yava mu education commission mbadde proud of him mukwano gwa kasuku nnyo mukomera what kind of repetition is this Museveni ba minister bali mukomera ate nga basigadde ba minister olusi go tulemesa okuwolereza Museveni omuntu minister bamutera mukomera nga bamututteyo must resign genda leri hey ndisimanya abantu balese constitution esaya kuddayo now nji wano njagala owulirizeewo wa entertainment omuyimbi Omumerica gwe bayita 6ix9ine yazze mu Uganda 6ix9ine oyo gwe mulaba muyimbi yekuba nnyo tatu ava mu Peterike eyo mu Latin America ali very popular mu America era olunaku lwe bata 6ix9ine okuva mu komera yaliko live but numbers abawagizi bangi but this is the thing 6ix9ine ava mu Latin America that's a mad population kubanga Latin America Brazil Argentina Uruguay Paraguay Colombia ezo zonna zogera lu Spanish kati Spanish community nene najje Uganda nava mu America tuina Uganda Blog Association omuyimbi omunene najja okuva America nayingira Uganda ngajja ye documenting ebyuma byange bigudde ngenda kwatisa simu biki ngenda Uganda tebamanyo oba yajja na visit visa natuuka wano natandika okukola Cindy as a party president ngetwala bayimbi you need to see 6ix9ine nga tannagenda kukola kintu kyonna omwanjulire ne government to have an artist in Uganda naye kakati abantu ba Africa olw'okuba mmwe abazungu abali mbintu bagezi 6ix9ine engeri gye mwamulabye ayambadde mwamanyira abajja ne Range Rover ne beparadinga n'ebibokisi simanyi konde boyo nalinga ekinu kakati abazungu bo bagezi eno mu Africa teyeetaagayo ebyo 6ix9ine fuck rich mugagga oyo naye gwozanyisa naye temwatutte budde abayimbi mumanyi ba Nigeria simanyi tiwa Savage simanyi yani muli bayimbi naye nga mulakinge mabega temumanyi na bitambula temumanyi 6ix9ine nze manyi 6ix9ine enyimba ze kati ngaddawo ng'agamba nti Iculi mukadde ye mukadde ali mukadde mu bwongo naye alowooza muto look abayimbi be Uganda senga omuyimbi yavudde Nigeria senga beetala kawoteeri bati Nigeria tewali n'omu yatawanyiza American artist kubanga tebalina kye bamugamba amugambe ki omusajja yazze n'agenda ku hyper kids emunyonyo mu bakapiripiti yazinye kapiripiti mwezo video yabadde watabu nnyo 6 inch yamutunuulidde kati bana abaana ba hyper kids bo batunuulidde ba ghetto kids olugendo balulaba naye abayimbi wana abeeyita ab'amaanyi even associating with 6ix9ine is a plus 6ix9ine nkugambye ava Latin America kati gatta population ya Latin America ogirete mu America ne mu America nene nnyo kati wuuyo yabaze n'atambula najja Africa jukira Africa we have a virgin population kino kye kirisingisa ba Wizkid ba Burna Boy ne ba beatinga bani
ba Chris Brown. Why? Audience elimu America Chris Brown agisharinga ne Burna Boy and all over the world. Naye Africa Burna Boy agirina yeka kati awo Burna Boy wakubisiza Wizkid manya wakubisiza ba Chris Brown banobo n'abayimbi America abato. This is why Nigerians are taking place, because by overpopulation in migration kati ne wogende Japan obasanga nabagamba olimba lubayita lockdown mu Asia lwafuuka ekirala. Simanyi lockdown nti lockdown oh kati ate America bategedde nti population ya America gisharinga naye waliyo population eziri dormant and virgin. India, China, Asia. Kasito kuba oluyimba ne lusaleeyo abana balala baveeko lujja kujja Gangnam Style lwali lumu Gangnam Style ne lwakuba records because balina massive population. Kati ne bana omwana omu Latin America ategedde wenkwata Latin American population nga weri ennene nenkola oluyimba ne nduyingizaamu population ya Africa. My video is going to go viral. Yagenze na recordinga nagaba yawo $10 eri abaana okukanya kwe yakoze ne hypers ye kumanyi naye nava mu Uganda ngali patriotize sente mpitirivu teri amubuuzizo balina ne waka permit. Kati Sindi aliko olubuto lumusimbe so president wa uma who is the vice omusajja ino musakuse nuga je baliko sibo kali sibo. Why, what are you doing? I'm recording a video. I saw these kids. I like them in my video. Yes, but that's not the procedure, sir. I'm the Uganda President Association. Nganze we kusanga ngoyogera temwanda bakukisawe wali juzi kapira nga wali waba no waba bali mu video bakwata ne bagamba shabrulu come hit tulungi gabamanyo olustudio soka tulufuta munkwatanga bani bogende yejinja abazungu batukozesa nyajja na parkinga ku Nairo nafuna kakasisira aba Nairo resort ejinja ne basanyuka bwayingira mu nyumba nga atekamu ekibayino kirasi ye nga jjayo zooming camera ziri ezikuba obunyonyo obuli mu bbanga nga agiteeka mu ruumu nga bagipima. Kati mwabajja ne mugwa mu Lake Victoria mu Nairo ebyo byonna ebifaananyi abazungu abikwatira nga ebbanga lyamaze nga abeera ku Nairo river naye nga ffe tuli virgin tetumanyi. N'alinnya ennyonyi n'ayita entebe n'atuuka America ne bakola ebitabo walole ku bitabo nti kya binyonyi naye ng'olaba ebinyonyi be from far n'okitunula noga wow naye nga ne gye kiri. This is how they manipulate the land called Africa. This is a virgin place. Abantu bakyajja nnyo babayita ba devil's advocate. Kati ate gwe ng'oveno bayamba koti abazungu era tetulina sima oil. You are working in their advantage. Omuzungu omuganda kyayiteesa zedda mu ntamu bali their aim nga paala. Ladies and gentlemen, waliwo ebintu byotamala gakola mu nsi ndala. Tojja va mu vyero sanga abaana abazinayo bata simanyi wazenga. This is an American rapper. Naye olw'okuba tebategera America lunaku beewaana n'oluzungu tewali TV yanoonyeza 9 inch naye bagambe nti kamidaze simanyi ketchup olyoka olaba emisinde tulina ketchup tulina eruga tulina egundi naye nga 6 inch yabadde wano. No an artist neyafuna Grammy teyatawaanye ne Grammy nomini gwe twandisuubidde ati munaye gubadde mu America okolagana ne ba Matibi oyina okuba omanyi ku bayimbi ba America ab'amaanyi kuba wookolaganira ne Matibi ate toyinza butakolagana na 6 inch manya 6ix9ine asinga Matibi emirundi 1000. Yes, nkugambye alina population ya Latin America, Spain, Uruguay, Colombia, Argentina, Brazil. Eyo yonna boogera Latin America. Kakati ojikwate jibotuka mu America. Even the Latinos have a very big place. Ne mu campaign you must decide on Latinos. They are like Israelis. Kakati Latin America mu Latin America, Latin America mu America, Americans in America, Black Americans in America, White Americans, Indian Americans. Ochuulira kati azene mu Africa akutta oluyimba na lwalu tutte akutta obwana obuzi n'abaana baffe bakola ebintu mwalabe ba ghetto kids. Alukoze alukwasiza iPhone alinnya ennyonyi agenze teri muyimbi yenna yetuteewadde okweri nkugambye okuba ne mu kifaananyi ne 6 inch manya 6ix9ine kikuyamba
nobody dared. Nti ate simanyi twagala connection, simanyi industry twetaaga wanu laavu, simanyi omanyi this industry tujijje wala, we are artists, omanyi fe ba artists, we are artists. Ngoyagala muga mukwano tukole ensi yakkiriza muvaamu kasete n'ebya artist byesonyiwe byekole ki byesonyiwe. Owawukani abayimbi ba wano ne Kanye West we yajja walabako agegenya nti ayagala kulinaana Kanye West. Naye omuntu omuyimbi, let me tell you, bw'okwata Shinsia owa Jamaica, n'okwata Deep Jahi, n'okwata Jermaine, n'okwata Masika, n'okwata Alukalaini, engoma ne weba ya Luganda agituulako. Bukwata gendo labe Spice mu America, akuba rap, akuba dancehall ku rap beats mu America. Kakati osubira omwana wa wano yandigenze n'agamba Jay-Z kamanya Kanye West kama ambaye njatula ku ngoma yo. Okuyimba kwa wano kwa kweyi anti sirina kirala kankole kino. Naye tekuli ku bitabo nti omuyimbi wuuno. Yes. That's why tufuna abayimbi ab'amaanyi ne watabawa abatawanya ate ne tufuna bannamba lujega. Hakati how can you run for Ruga? No leka 6ix9ine. How do you look for simanyi Fireboy? No leka 6ix9ine. How? Do you know 6ix9ine? Omanyi mu America okutuuka okuga nti you are an influential rapper. Do you know how many rappers are in America? Babongose. Thank you, so congratulations so much to the ghetto kids and hyper kids. Abana aba bazinidde mu luyimbo. Bo bazina future zaabwe nizima ne zereeta. Bwe bamala otuuka ku America, Britain got talent. Ne balyoka babuuka. Uganda got talent. Nze kyobala saba postinzeko kubanga nze mbawaana all the time. Kapiripiti. Nsiba mbagamba kapiripiti. Kapiripiti kye yakoze video y'omu America. Kubala babanne bali eri ku got talent bono bwana buzina bukola ebintu ebyenjawulo lino yeepalawuda. I'm artist. No mutunuulira kabulengana artist Iculi alone. Owulidde ghetto kids by evolvinga ne bazina n'oli guy yali Omumerika mwamulaba noono najja n'alaba n'oli yali yagwa. Buno obwana bukuleetera ennamba kubanga buli magical bwebuukanga omuguwa kitiemula n'omutima omuzungu okiraba kubanga you need a lot of insurance okukola omwana bw'atyo. Ekisooka okwewuunyisa balabanga bana tebalina insurance ng'ebintu byebakola senga abeera damaged will be damaged for life. Kati awo osobola otegeerera nti abazungu bibamenya ekyo bola abaana bwe batuse ku platform zaabwe olw'okuba bayimagininga ennaku ze balimu abaana abazungu bazina ebyo ebintu bageto kids bye bazinye. Creativity genda mu America kati twetuwaana nti abo bazinya abaana b'abazungu mu Europe bazina ebintu ebyo. Naye what is amazing batunuulira abaana nti ghetto no resources no what ne batuuka ne baba ne such creativity ne boogera oluzungu ne baba confident. Well, hi Simon, omanyi Simon ye role model wange oyo muzibu nnyo. Naye omuzungu yawunze n'asooka n'abukubirawo golden bars abalala ne balyoka bavaayo simanyi. Kati Palaso, why did you miss? It is only Palaso who could talk to 6ix9ine. Palaso Navio oba tebabaddewo. Palaso, where were you? This was your neighbor. 6ix9ine ng'ayina amaanyi ekyo ekiyimba kye yakutte mujja kuddamu okulaba oluyimba muzannya nozannya mutandike kale baalukwatira Uganda bantu bava America bali proud of our country ate gy'osanga abantu abali bubezi mu America ku butuuze bwa myaka ng'ena n'avuma Uganda babiliyoni abava America kujja Uganda. Kanye West was here. Ani atabadde wano ba simanya Alicia Keys simanyani Beyonce ne Jay-Z babo bajja okiwulira. Kakati gwe oli America ne osinzireyo kuvuma buvumi ki Uganda. 6ix9ine
ensi zalina okugenda mu nyingi naye yatuuse wano n'awanika fulaga n'akwata evidiyo yagikwasiza Jimbo Sizamani gye yampa siza webale jimpa naye yabulwa agitegeera e Uganda bonna bajja wano bavubuka bato bepakanji mujja nga yiyo gyopalating namyansa naye kati omusajja yakutte millions of money n'atambula n'ava mu ggwanga. Cindy is not aware. Tewali muntu yenna ali bothered ng'olumala bagamba era tekisoboka tuvuddewo. Kididi oba yegwe nanyini mwana wa Gulesikani Bambi omuzannyo Kididi nakubidde simu nonziza bintu by'ekisiru musimanyi omwana wange naye ndi Masaka nzina simanyi mama wange yali muzinyi ne tata wange yali muzinyi kyovola banzina ndi Masaka mbunzina Gulesikani ampite entebe nzina bikiri byongamba Kididi kumanina oba tuli mu kunoonya serious tata wa mwana wa Gulesikani avuddeyo musimanyi yeye are you the one? Omwana yafaanana Kididi naye okufaanana okw'abaana abato si Luganda asobola n'okufaanana omuntu yenna omulala naye luli eri luwooza omwana wange simanyi ndi Masaka nzina simanyi taata wange yali muzinyi bwe simanyi n'olulimba baluyita muzinyi nimuga gwe nze tonziza bintu bya kisiru amone serious mata nkukubidde oleega lutwe Kididi njokukuba ejjinja Kididi this is serious business odde bya kisiru Gulesikani akaaba tunoonya tutandise okugatta omwana oba afaanana ono kuba Gulesi tatubuulira kituufu oba yali azibiridde teyeetegereza musajja ekiro ekyo sikitegeera. Good Lord. Naye Kididi Bambi ekisiru oba omwana wuwo genda otwale obuvunaanyisi Gulesi yogera taata w'omwana tumugjeyo. Vanessa olaba abantu n'abakuwolereza batandise otegeera nti you are very dense. You a dense woman. Oli kubuli live ogenda olasana olowooza abantu bagenda kuwulira ebbanga. Don't be hopeless. Mukiwulira reserve yourself. Ogenda olasana kati kewazadde omwana ne bamufuna nti wa Bruno emboozi endala zisiizinga tumata buli live gy'owulidde najja nga asunda omutwe. Bannange mwewala abawala basisha mu mabaalabaala beebo tachimanyi nti kati ajja kwetaaga Bruno ebbanga ddene agenda alasana kimanyi night stand we bamubuuza wawulira otya byali bitya naye ali kuli aje jemba kati nga omukazi wati akuzaala omwana ng'omwega abasajja abamu kyebava beegaana abaana b'abakazi abamu be balemesa abasajja obbawasa nga yamwagala dda naye ng'enneeyisa gye yeeyisa ye mulemesezza embaga kati ng'owasa Vanessa empty headed big and empty headed. Omazo zaala omwana bamukkiriza bamuweereza ebintu byonna bitambula. Do you need media? N'onyumya eby'omu kisenge n'onyumya eby'omu ddiiro n'onyumya mukazi kyono empty headed. Vanessa oli empty headed no wonder ojja genda ozaala mu basajja nga kati ogenda zaala mulala n'omulala tolibaako na musajja omu because tomanyi kye bayita controlling yourself. Olina amaalo ovudde buvyeri wenna kati buli wasanga live Vanessa n'olitunuulira eggeege eryo bulunokke wanzita tujjeyo omwana tugende naye watutta bulunokke watutta tetumanyi mwana wa church kyakulesaawo baana ba mukereziya n'ozunga n'abawala b'omukka mu kiro. Wulira omukazi byagenda ayogera ne bafifidde queen abakuwolereza bavuddeyo ne bakugamba mukwano essaawa zino ojja kwetaaga Bulunoke for a long time than you will need media and YouTubers and Facebook live. Concentrate to betterness of yourself ne set obuyambi bakuwadde. Olaba Emily Smith kye nabagamba y'omuwala ne munaamu wa sente z'essoma oyo takyayinza ssoma muyaayu ogwo muyaayu kati muzimuwe mulaba batemufiire era tugenda muyoyerera simanyi paka university ne byayogera ebyo byakansa izo balimba kabawala bawano bayaayi teyayina kye yakola kati ne yekompozinga n'asalawo kategetinge kati Katonda amuyambye tageti ye yayitamu yatagetinga Bruno naye mukwano weddeko oba oli mukazi si gwososo zaala ebbali tuli baana be bazadde ebbali naye bamaama baffe basigala beetadde mu check si gwosooserekerawo olujanja. This is Iculi talking, spokesperson Bulunoke.
Am I loud and clear? Yes, Vanessa Gege. Because nakuwadde analogy nti bw'obeera mwesi 1 mubirabye nnyo baganda bammwe omuwala sister wayinza ofuna olubuto mwesi 2 teri muzadde asanyuka. Naawe wennyini andaba n'omuwala first born w'okugamba nti oli lubuto the first nti kiba kipya eri omulenzi kiba shocking. Teri mulenzi atasooka kwekanga ku first pregnancy batono abava mu organized family nti olubuto yalutiga n'ebiseera ebisinga olwekanga buki wekanze but you sink in the situation. Kakati Vanessa si gwe basuuso zaalamu ku one night stand. Ekyokubiri ogenda kwogera emboozi z'omu kisenge ne Bruno for how long? You are dense. Nabadde nkuwolereza naye nkitegedde oli Gege. This is Iculi talking. Yes. Oh. Nkugambe tukuwero kaminsi omwana wa Bruno amukkiriza ogenda otwala DNA omaze ogenze ku live abanakuwa obuyandolooza banawera nkusekerede you understand yali accident naye gamba yes omwana wali mulamu kakati Katonda akuyambye kati olina okuba nga opevinga we ngeri kije mugenda kukolagana omwana agenda somawa mukama nyambi taata w'omwana azuuse siswadde mu bantu kubanga abakudda nga siwa Bruno ekiswalo kyewandibaddeko kinene kati osooka n'osanyuka n'ogamba mukama amponyeza shemu kubanga tewali shuwa wayina Bruno n'abayaaya abalala bana amangu ago mbasimanyi yalinya agenda America era yatuuka oli yali ajagala yagenda n'amuwa visa gy'oli akola ku embassy ngomwe abayaye webali. But Bruno was the best. He took the biggest shot era ne result nezikubayo bulungi. Naye you need to compose yourself notegeera nti kati ate omwana ajja kulwala omwana ajja soma omwana ajja kwetaaga pocket money omwana yeetaaga connectinga ne munne. I will need more time ne Bruno, so let me not damage what is best. Don't bite the fingers that feed you. Toyina mulimu teri akumanyi ologenda ridinga ku linnya lya Bruno ke ate ogenda oli misusing Mukabya Junior ogamba otya ndaba oweta obusonda ne Leila Kayondo ojjogwa mu masannyalaze g'abasajja ozimanyi waya za Sekanyolya zikuba amasannyalaze nkulaba Mukabya naye nga akayimba mufereko simanyi mwanji gyono omudda ne mwanji ayina mufere. Yes Mukabya Junior olabika bulungi oyogera bulungi twakoze kibe Bulaya wakabi nnyo nkwagaliza music omulungi webale kulabika bulungi Mukabya naye weesonyiwe Leila Kayondo waliwo filimu director jjokukuba akatayimbwa weesonyiwe Leila Kayondo abo Leila Kayondo balidde ssente z'abasajja bangi tebazaala tebafumbirwa kati ojja kumala gaveno weeteeke mu gaapu z'omusajja gwe yaliira kalina bavuwaza abasajja abo bwe mulaba kakati kyoba batambula beebwalabwala kati Mukabya oli muto oyina kaliya mu bawala bonna olabye Leila Kayondo ojjogwa mu mutayimbwa gwa TV musimanyi movie director ojja kutya wangi yes Bruno yanyumiza ki ebyo ebintu by'okwepankapanka bigenda balemesa ebintu bingi era ng'oli yakola ati era n'akola ati bijja kulemesa ebintu bingi. Zex birangirangi kyaliwa music aliwa Zex bafana kiri kitya akana bakayita omuyimbi bamuyita Amos Lovens akayimba bakayita awo Amos Lovens bwe bwana obuyina music otabu Pinky kavinka ate katadde lw'amaanyi nice video mwabakwasa video kavinka kayina engoma yakabi nnyo naye nga oluyimba olusinga kati otambula lwa Vivian Tendo video okayimba kawoomu nnyo aka Vivian Tendo okawulira ng'olika ku Sunday okawulira ku mukolo okanyumirwa buli wodda. Big up on yourself Vivian Tendo, Pinky, Katelea and Kando, Violetta, nice work.
Violet otambula bulungi. I like it. Keep it up that way. Kapiripiti, kapeke, fiki, fresh gang, palaso, nga mwenda, sa palasa alimu, cricket oval. Make sure you be there or be nowhere square. Kubanga tugenda kulwa palaso. Ya inakati music wa love. Ya sanyusa kabaka. Ate kabaka atuyita misida. Ate kati atumuide Omuyimbi gwawulira ate tudde kubalala. Awo balutalo mbaveeko. Kabaka tamanyi nyimba za lutalo. Kabaka alikubya modern, alikuza palaso. Jango gende owulire love festival wa palaso. Gula tiketi yo. Atenga balamu yakikuttemu. Kati ate balamu balugahale wakwata mu kivvulu. Kati palaso munne nnyo wa Bobi Wine. Abanupu temuleeta olujanjambo enge palaso balamu yagendo kitegeka. Saaba vulu. Kikulume. Yes. Tuyingidde seno. Nabagamba ntya. Tokuumiranga champion mu points ntono. Omuntu abadde nga yawangula ligi tomukuumira mu points ntono. This is why Real Madrid engeri gye badde wangulaawo tugikuumye mu point 10 nti nawe mukola draw 2 aba akyali wala. Arsenal cannot teso containing pressure. Man City kasitego banga kasiteba yagobye mwe nga tete mwe nasamba Man City. Arsenal ekikopo mu kivuddeko era bebe yazze kuziwena yanga ikambere ku mulungi ziwena ngate draw 2 ngo ina point 6 oba owedde Man City bwaba yagobye Arsenal enjovu ya mweri kubuki ku oxygen miki yaji oxygen miki yali ku njovu ajipika oxygen wedde Arsenal kati pressure akaliro kali wano Man City ina momentum kati jegendo tekao ozanya ne champion senga Barcelona tubadde point 5 ku Madrid omutima gwandibadde gunkuba defending champion tomweri nanyanga kajibe misinde kajibe kibiina kebe business ke tomweri nanya mulekere ddala gap nene ngaje naleka ba bloga nene nyono ddala Arsenal mane yane emi ata Arsenal mbabulira muteba mangu naye muri week mubaka mwina Polas midfield teri strong kubanga nze navudde ne kumpira gwa West Ham nga manyi mugugobye ngelo okudanga mama nyabo enjovu kutaka beddu gone mutemusa wangula kikopo wendiye nayagala okunsi basagala bya betting biki njagala siba kolodi mane na siba miki akakadde miki making sure akakadde okayina genda mwesonde ne bamusiraamu mwenna ne kana akazi ka boarding mwenna sibito kamwenna awagira Arsenal nkukakasa Arsenal tejja sobola kugoba kikopo webaye yo pesi kwebulizayo emipiira Man City genda bakuba ate basinga ne goalo eina goalo pocha nga Rudi Van Nistelrooy erandi totegera mpira gwe nayo muwanva abanowe balinga baswidi ba Viking bantu ba kumazzi nga olaba Dolph Lundgren oyo muswidi Dolph Lundgren babera huge kati erandi ali huge muzibu wa defending alinga basabi abazilatan Ibrahimovic. Ladies and gentlemen, Arsenal we yakomye ochuulira tuli bakomba ka construction tukole nyumba pavers gypsy fountain compound stainless talazo byonna tubikuteera mu nyumba tukola kala z'ebisenge ne tukuwa new dimension oyinza okwebaka nga oli mu ggulu nga siringi yo ggulu nga webako olaba ggulu ekala zemuteeka mu bisenge by'abaana zaawukana tuyite tudecorating ennyumba yo tukuwe the best. Isaac Muwonge, yes, my sister in Tennessee, Veronica Brandy, muni mutia banaye mumpeyo ku mirimu drone anti bagitutte mbagala nnyo mbagalira ddala Mukama Katonda waaki wa maanyi mbagala nnyo mbagalira ddala Hamupamu Village Hamupamu Village otujjo sobola okukolera buli kintu
muhamupamu villas. Yes. Bagitutte. Eyo bagitwala dda abasajja abo bazibu nnyo. NRM bazibu. NRM yatwala dda drone. Temwagirabye? Tebabagambye? Yagenda. Kati ndi mu kusaba ssaala ya mmotoka mpya. Muzira kisa tali yayinza okunteekamu akamotoka. Yo yafudde. Banna drone efe ebyuma 2 ne bigule emmotoka ya Kakalaba. Nefe ebirala 2 ne bigule emmotoka yo. Kati yo yafudde. Ne bagitutte baginzigyeko. Twajirwa internet naye mukyatomera. Tichampamire ba. Salimu sale ba. Drone bagitutte ba. Ochagwa mumbi. Salimu sale is dead. Tichampamire manya Museveni wuyo mukisaawe. Kinaba Museveni wuyo tumusanzazi na nalumansi. Ne wetwoge antandise bwenti. Twabagamba mwenna abakolera yoseri tibwabulwa. Muzeyizedde nsanze bisibe. Mujja tuuka ku kye tubagamba. Tufunye info. Mulaba bloga waabwe propagandist bagimugjeeko. Twabagamba tebakuwa kintu kitali kikyo. Kati bagimugjeeko mwenna yino drone bagitutte. Ntandise bwenti. Zabadde ssaawa 2 n'eddakiika 8 n'obutikitiki 9 mbalamusizaako bannaava ne basaaba. Zabadde ssaawa 2 eno security alert. Kino kijja tuuka ku buli muntu anaabeera eyo. Era drone eno tugirabyeko ino bagimugjeeko wetwogerera atambuza bigere. Iculi mmugulire ku mmotoka oyo naavaawo nezireeta same. Yasiramuka naye abeera ku wayini mu kisiibo. Abaya yali anoonya identification mu Dubai n'asiramuka ebyekiyaaye. Akati najja Iculi twabagamba kubanga yeerippye ku Iculi. Ebintu bya struggle byagwa genderera ku pages ze zonna dakiika 2 ng'ateekako Iculi. Dakiika 2 ng'ateekako Iculi. Dakiika 2 ng'ateekako. Mbimanyi wa Iculi yenze nnyonyi nyange okuva wano mpaka Masaka mu masabo gabamweyana okuva wano mpaka Wakiso abaana abajja banfuna kiri wala. Kino nange sikisobola nammwe nkisobola ntya. Muzeeyeza namma nkisobola Dubai. Muzeeyiza na Dubai nkisobola. Kino Morisi honorable Morisi mwami kyakisobola kyagaziwa. Linnya Iculi liringa ringitoni. Bw'otakola mu Iculi toba na topic. Buli kyokola mu Iculi kikwatira waggulu eri. Buli ayogera ku linnya Iculi. Buli ayogera ku linnya Iculi. Abantu balinga batakyalina Bobby. Ndulya nti lyali lya Bobby nga lyerivuga ng'olulyogerako nga namba zirinya Iculi nabikyusa ebyali byagaana kati nabireeta. Abaali bampalana nabo bampositinga bankubira akalulu mu magezi naye nga Iculi yatambula. Londa Iculi bloga tebalina mirimu naye londa Iculi. Weebale nnyo Sami akalulu nkaagala okunnondako ndi serious nkwagalira ddala mwebale temudda ku bawuduwinkinga. Baali beebuzaabuza ne tubasinga abajja beerijja ate ne bakoma. Bawoza nti balina ebyokwogera bwe twayogera ate ne bawunya baggwamu amaanyi galinga gali amafuta we twadduka basigala batweripako buli we tulaga batwekwasako buli we tuva bangeya buli kimu kye batayina bawoza kimu Iculi yatulema. Genda ku Jordan Collections wali wansi ku Ham Center yali Jordan Majestic kati ye Jordan New Collections. Omugweka ine nkumbati ziri ez'amaanyi nnyo nno ddala. Kugambye omuyimbi omuto bamuyita Violeta. You understand? Stipperman ambassador wange kata Stipperman ogamba otya emboko y'amasanso Stipperman. Stipperman wali okubalaga nnyo. Stipperman wali olabika bulungi nnyo. Nkyakwagala nno Stipperman. Omwana Stipperman n'emboko y'amasanso large. Yes, omuyimbi kugeba muyita Amosi Lavenizi.
komba kanji maze ne drone bagitutte bandi mikwano yenna yagala okukwatirawo ku Iculi otherwise yidi ngenda kugiryanga ntambuzi sirina mmotoka emmotoka yafudde yeetaaga obukadde okuterera ate nga nabadde naakagikola naye kati nkyawuunyeemu nti Iculi katukikole neera tinera ti Iculi ne nti nga buli lunaku kulonda Iculi gwe mulimu gwange ti Iculi kikole neera